buli andabako buli awulira ku story yange anseke aye nebuuza nze nakola ki nze nakola ki bannange nakola ki bannange nze natunda ente yange gye nali nkoleredde nteremu Kadaama sente agenda ayiye mukazi wange naye n'atuuka eyo n'andyamu olukwe n'atandika okwegatta n'emikwano gyange nze nakola ki nawe tunuulira obulamu bwe ndimu n'omuwala n'annangira obunaku buli kimu omuwala eyali omunaku nze gwe nataasa otuusa awo n'atandika okunangira nze obunaku abasinga abavubuka ababeera ne Uganda be babba abaki be babba ba Kadaama ababeera ku kyeyo by this time round omuwala ye yanziba Kadaama ali ku kyeyo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Omukutu gutanti kwe tulinze Sonko Muhammad banywanyi musibye mutya bulamu buli butya. Nyagala okujjukiza nga tugenda na maaso ne program ya ino tukola airport pickups tukutambuza nga okomawo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda tukola airport pickups bukiganga bukyali tubere nga tuyongerayo mu maaso. Suplex Jimba sangibwa bweyogerere kirinya kavule ku nsonga y'okukola omubiri bodybuilding bakyala bagolo kola nyansi na buli mukaaga tuba ne boot camp yango tujoininge tubere nga tugenda mu maaso. Ate nyongera okujjukiza ababeetizi Church and Peter Studio abasangibwa ebulobawo ku nsonga y'okunyira ku sidinga nviiri kupangisa goma kyeze ku mikolo kola makeup w'omulembe embeera efaanaganako ng'eyo. Ndiko wano n'omuvubuka omwo ebiseera ebisinga obungi tubadde nga tukola emboozi eza omuvubuka yabbye Kadaama akaaba amaziga sente yaziweereza maama n'azirya embeera efaanaganako ng'eyo. But this time around nga mo batufunye ekyennyuma ekya kino ino omuvubuka wano yandiridde mu story kwano gwange ankubira akasimu nengamba kanzi embeera ate nga nkola emboozi ntunyulize ebibi ate biri bitya tuula kalira programu nyaganji yowereze ku baana abali mu kiyumba nyaganji yowereze gwe nali ku kyeyo programu nyaganji yowereza abantu nga mwina abantu bamwe abali ku kiyumba nyaganji yowereze naba abali mu love nga love ya mu kiyumba ngoli mu kiyumba afunira omuntu online oba ino omuntu wamutekamu akasete nagende bweri wegwanga aberenga akola ki nga kuba ekyeyo programu eno njikuweereza nnyo nnyini ddala agirabe nga munota naba kugiraba gimuweerezeeko mu forwarding link ya subscribing ojja wana endowooza weeyo kale katusimbule omukulu osibye otyeyo. Sibe bulungi musibe mukyanga nsanyusa balabako obulamu si bubi buli awo nga nayo w'obulaba tutambuza mpola mpola wadde era si bwe bulungi obuli awo. Eno ekimbeera mugitambuza mutyanga tulabe ekifo nga bwe kifaanana bigenda bitya eno obulamu bubanyumira? Obulamu tebuli nawe bunyumira nawe buli kimu okiraba buli kimu kyakweyo obulamu bwakuyiiya nnyo eno gye tubeera bizibu nga wokiwulira bizibu nnyo nga wotulaba nga mukaabye nnyo nga tebagamba abantu abali mu ghetto obulamu babeera banyumirwa nga baba batya gwe ng'obukaabye nnyo omala n'obimanyirira naye kati si nti buli omu alimu asobola obimanyira kozi tuyita mu bulamu obw'enjawulo oli ayita mu bubwe ono ayita mu bwe kati nange nyina obwange bwe ntasobola kubeerawo neŋŋamba ndi mu bwasanyu biki oba okitegeera. Wankunyeko kasimu ng'ogezaawo okunyumiza ku mboozi wangambye wabadde olaba emboozi zetwakolako emabega ezikwatagana ne kuba Kadaama n'okuba nitubatambuza neŋŋamba owaaye koleme kubiŋŋamba bugambi kanziye ntuuke onyumirize emboozi eno mbujjuvu naye erinnya lyo gwani soka buyanjule bulungi nnyo. Amanya gange bampita Samukenti. Samu ligwayo Samuel. Ligwayo Samusoni. So walisalako n'ogamba Sam n'oteekako n'erya Kenti. Nenteekako erya Kenti neŋŋamba Samukenti. Swaga olirina olabika. Si nnyo nti oba liri awo naye nandibadde nalyo naye waliwo ebinyigo ebitasobola kunzikiriza kubeera mu swaga eryo.
waliwo ne wentuuka ng'erinnya ndaba linswaza njagala kulyejjako oba okitegeera. Omusoni batera beera basajja b'amaanyi ate gwe toli w'amaanyi kati. Nali w'amaanyi nno nze gw'olaba wakuba nyina ebyantuukako ebyanfuula okubeera bwe nti ng'amaanyi gagenda. So wagadde emboozi yo tugegabaneko n'abantu abalala bagiwulirize bakuwe ku magezi oyagala banyuwulize bunyiriza bakomaawo oyagala kibe kitya nga tetunabagenda mu maaso ku mboozi. Kati emboozi yange gye njagala obanyumiza njagala mumpe ku magezi mumpabulemu abasobola okumpa ku buyambi mumpe ku buyambi kozi n'embeera gye ndimu mbi nga we ngendo bibayitiramu ojja kubiwulira. Kale Samukenti lutuviire ku ntona kati nze byatandika tuli ku ssomero nsoma tuli mu kyalo kozi namayinza okusoma deni nenzije ne Kampala nasoma paka senior 4 side sizeeyo ejjinja nasoma paka senior 4 we nalinga mu senior 4 nga tutandika senior 4 waliyo omuwala eyajja mu gundi mu ku ssomero lyaffe ne tutandika nga ba friends ne tutandika nga nawe wobimanyi netandika okwekwana uyo mutandisa n'okwepiica ne tutandika bya friends ne biva mu bya friends ne tugamba omwana agamba naye njagala bya ddala oba okitegeera nange ne ndaba ng'omuwala ali azenga ali serious nange ne ngamba wange nga tuli ku ssomero ate nga ndaba nange nkuze oba okitegeera nkuze ndi mu senior 4 kuveno yona mbadde sina girlfriend ne ngamba kambere kuona omuwala kukozesa nali sagala nnyo byabwenzi biki ne ngamba kangumire kuono ne ngamba nange nsazeewo tukole ki tweyagale ne ntandika okwagala omuwala oyo nanjagala ebyaddala ne tumaliriza senior 4 yaffe awo ate ne tuyawukana nze nyina okuddayo mu kyalo naye ng'alina okuddayo ewaabwe nali siina simu nti oba kinga mulabira ku ssomero ye yali baali bamuleeta mu kisulo nga nze ndi wadde mulabira ku ssomero kuva waka ng'obulamu si bulungi nga nze ntambula olugendo lwa maanyi okuvako okujja ku ssomero naye nga musangayo ku ssomero nga naye wobitegeka omuntu waaba akwagala ne waaba nti oba kyasobola okukola ki ganka mwagale wadde oba embeera eri bweti nga amusuubiza embeera egenda kyuka kozi nali mugezi mu kiraasi nga omuntu andaba maybe sometimes asubira nti oba yogera mpolampola ng'ebigambo bijira kuba ojja kuwa tukyanyumya emboozi wowe manyi otya nti oli mugezi mu kiraasi gwe kukwana muwala yo nakkiriza nedda sikwana muwala nti oba kukkiriza okusinzira ku gundi recommendations zange ze nali nfuna biki okuva eri ba teacher reports oba okitegeera byensinzirako ogamba nti nali mugezi kozi nze nali mbeera wentaba wasooka mbeera mu kyakubiri oba okitegeera ng'alina ssuubi ne mu byenkola naye kyatukaisa nga amaze senior 4 akasente ne kabula ku muzeeyi akanyongerayo ne ng'ambo wange kanve mu kyalo ngende mu kibuga njiye waliyo omukwano gwange eyampita eno mu kibuga nenzija mu kibuga nenyumyae nga tonyumya speedi nnyo twagala tuwe ng'owulira bwe njogera tonyumya speedi nnyo tunyumya emboozi mpolampola tubasobola ogitegeera omumaliriza okusoma tosobola kweyongerayo ku HS ofuna mukwano gwo akubaliramu ojje ku kibuga otandika oyiva ewammwe mu kyalo ewammwe yewa mu kyalo ewaffe Bujiri abamanyi district Masoga oli Musoga okuba bukobi kati ndi Musoga nva Bujiri kyalo bakyeta Buwunga kiri eyo wansi embeera nga tinungi mukwano gwange yakubira mukwano gwange oweeyo owundi yamukubira isimu kozi nze nali nzira n'isimu yakoba kati Samson ali atya nako yakoba ali naye embeera tinungi biki wabitawo ngana ku ibiringo etambu nako oyambo na yampe isimu nayogera naye yakobo osobola okuyida eno watandika okola wali emirimu egyokola biki okusingawo natyamirira muzeeyi nga ate tweyongeireyo nakusoma nze nasalawo nakobo wange okusigala wano eno kankole ki ojje mu kibuga ononye emirimu otandika okunkola kandide mu kibuga nfuna emirimu ntandika okola we natuuka mu kibuga nasanga mukwano gwange yangamba alina omulimo nga naye omulimo gwe bambi gukwasa ennaku gwa kulonda bucupa biki nengenda ne tutandika okulonda naye obucupa tutandika olonda naye obucupa wetubutunda nga tubeera wamu naye n'ekiseera kyatuuka nga yakusuza ng'obudde ebukya nga mugenda nga mulonda obucupa nga mufuna ssente namusanga nga naye embeera si nnungi naye nambeerawo nansuza ekiseera ekyo bakyalinga kya myezi ng'esatu nga yansuza nga tugenda ne tulonda obucupa bwaffe waliwo betubuwa maybe abo oba babikola batyafu gwaffe gwakulonda kubaguza oba ekitegerako ne tufunamu obusente obutuyimirizaawo ku kibuga kati nno omunange mba ndi awo lumu nga tuli mu byakunoonya bucupa nga sigwa ku muwala oyo gwe nkugambye yali kusomero gwe mwekwana naye nga simugwako naye yajja mu kibuga ali mu kuyiiya
yatuuka yajja eno kuyiiya waliwo eyamuleta naye yajjira simanyi ku sister we yajja kukola bya hoteli bino kuweereza mu baweereza emmere abadriver b'emmere baweereza mu hoteli abaweereza emmere biki nampayo obudde ne tunyumyamu naye ate ne musanga bano ng'onoonyera obucupa tewafuna kusuwalamu omanyi okwebostinga ku ssomero nti wuye bannayandaba enni mu bucupa nafunamu okuswala naye jjukira nali nga twayawukana ng'amwagala kale nakyo kyansanyusa omusanga naye amazima gali nti naswala nnyo embeera gye yansangamu naswala nnyo neneekukuma naye ate nga yandabye n'agamba nkulabye tewali buzibu jangu twogere nantuuza mu kasheedi k'omuti ne twogera naye ng'ate naye ennaku alina nnyingi oba okitegeera muli omu natandika kunyumiza munne ennaku nze munnange byagaana nalonda bucupa naye nga nagamba nange byagaana nvuga mmere mu hoteri bwe bityo nga naye nze ndi mu bucupa ye abadde mu mmere ye yali tanaba kulwamu nnyo nga yakamalawo mwezi gumu nze eri mu bucupa bwange nakamalayo emyezi gyalinga 3 kati emyezi ngaawo nga gyetoolodde tugenda mu mwezi gwakuna ng'omuwala olwakyakola eri nange enkola eno twerabako bwerabi oba okitegeera twerabako bwerabi mukwano gwange raba wajja agamba nti agenda funa omukazi mukwano gwange yandeta mu kibuga nsuza n'agamba agenda funa omukazi tusula mu kasinga oluumu nga sisobola kubeera naye kitegeeza nti tasobola kuŋŋamba nti genda naye nga aŋambye ngenda funa omukazi ng'omuntu ategeera olina okwebeeramu okole ki yannyamba kati nange nentandika okwerwanako ŋŋanze n'ensondereza obusente neneewolako ne mu bakwano bange awo nali nfunyeko emikwano nempangisa akazigo kange bwe mpangisa akazigo kange omuwala n'akitegeera ono oweri ku ssomero eyajja eno akola mu kawuteeri n'ategeera nga napangisa akazigo naye yali asula ne sisita we eri naye nga bali mu kayumba balimu abantu 7 n'agamba nti bayeeta ne babeera nga basula mu kayumba ke kamu abo bava buli omu nagenda n'akola ne bagatta obusente ne beebaka oba okitegeera ng'embeera mbi nange nenkiraba ate ng'omuwala amwagala naye nga nange ngamba nga ngenda abeerawo ntya naye nga olaba nange neere nti nsasula mu bigogowogo nga nsasula ez'okulya olumu ndidde olumu naye neŋŋamba amwagala nemunyumiza buli kimu n'agamba nja kubeera naawe tujja agattanga obusente tukole ki tubeerewo nendeeta omuwala netutandika obeera naye netutandika obeera n'omuwala netutandika obeera wenkola kati Katonda yayamba omuwala eri gyakola yali oba akolera olunaku nga nusu 6 ku mulimu wake bamuwa Katonda n'ayamba ne bamwongeza ku kasente ne bamuzaa ku 9 kaali 9 nga nze eno obucupa nonze nkooye buli kimu tekitambula omuwala yatandika nga alina amagezi ategeera ng'akenda ako kafunayo buli lunaku asevingayo 6 nange nga wiki weggwako obucupa bwensolozezza bwonna mbukwata nembukola ki nembutunda akasente kenfunyemu nenzijako akalenti nenteeka wali wadde tekaali tekamala ng'era nsondereza bwentyo neŋŋamba kano ngenda kwongerezaako kalenti kano kajja kubeera kukulya bino biki nga n'omuwala naye ku kenda ke ajjako 3,000 zakozesa 6 ne tusevinga neŋŋamba tusevingeyo akasente kaffe maybe in future tujja kulaba kye tukakolamu ne tubeerawo mu bulamu bwe butyo bwa geto bwa kugeterera akasente munnange ne kajja ne kawera emitwalo gyalinga 8 nga za muwala sente zizo omuwala yasonda n'atuka ekiseera ku mulimu ne biremerera nga twakaweza nga emitwalo 2 ne biremerera ku mulimu ne bamugjayo ate awo nga afunye olubuto namala nemuwa olubuto wali bitegera bulungi bbiri mu masanyu amangi nemuwa olubuto munnange omuwala ne bamugamba togenda sobola kukola mu bakasitoma biki ng'oli lubuto osimanyi waneno twagala bantu bagenda sikiriza bakasitoma biki neŋŋamba ngenda kukola ntya mwana agamba guwampa olubuto osimanyi biki olina okumbeererawo nemugamba jangu ewaka siina kyakukola maybe we naaba nfunye ngayo kyenfunye tujja kuli ekyo nentandika opambana kati olwo nsigadde zeeka nyina okusasula lenti nyina ogula emmere omwana aba nga abeera ketwasevinga ne tutandika okukalya kalina gamba embeera gye ŋŋendamu nsimanyi mbi nnyo ngenda kubeera mu mbeera nga sesobola kati ogenda kukola otya ate laba wenkwata emitwalo 2 gino nenzijako emitwalo 15 kozi akayumba kaali ka mitwalo 5 nenzijako ketwali tusulamu nenzijako emitwalo 15 nensasula lumwani landiroodi atasooka atuwemu ku gundi akalembeza ka myezi emeka 3 nga nange ndaba byenjaawo wasigaddewo emitwalo 5 nensondereza obusente ne wayitawo emyezi gyalinga weyongerako emyezi gyalinga eba 2 alindi awo
musisi n'ayita omuwala olubuto ne lukola ki ne luvaamu olubuto ne luvaamu kati olubuto we lwavaamu kyanuma nnyo musisajjamu abakazi embuto musibi ne bita ebyo ebiyita bwe bityo nange simmanyi kozi gwe gwali omulundi gwange gusooka omukazi n'aŋŋamba musisi ye yaggyemu olubuto nemugamba ikyaze kitya musisi okugyamu olubuto ate jjukira we twali waliwo n'omukazi omulala ng'ali lubuto naye ate ye n'asigaza olulwe naye ng'owange agambye musisi yaggyemu oluki olubuto saakifaako nnyo olwokuba nali olubuto nali ndwagala kozi we natuukira omugamba sigala waneeno nali njagala olubuto kozi nze yali amuwadde olubuto ng'era nina otakinga responsibility amazima at first nali saagala kufuna mu kaseera ako mwana kubanga embeera yali mbi kyanyigamu ng'olubuto luvuddemu naye wayitawo ng'ennaku 2 n'entula ne ŋŋamba naye maybe Katonda oba akireese ng'alaba embeera tukyali mu mbi olubuto ne luvaamu Katonda tagera kibi wogambye kyo kituufu naye ngamba maybe Katonda alina engeri kiwakwaviridde olubuto lukole ki luveemu munange ne tutandika obeera kali ne mugamba wayitawo nga weeks nga oba mwezi nendaba nga aligaininzeemu asobola okuddayo akole ki akole we yaddayo akole ne bamugamba nedda twafuna abaki twafuna omukozi omulala nengezaako okumunonekezaako omulimu mu ba mikwano gyange biki ng'emirimu gibuze n'asigala waka ng'era atudde n'enjiya n'empambana kana akasente ke nali nsevingako ne kajja kawera emitwalo 8 kati wekawera nasevinga nno ne wawera emitwalo 8 kati nafunayo gundi waliwo omukwano gwange eyaŋŋamba waliyo kampuni gye yali akoleramu bagiyita Crane Paperbacks Limited era mwenkolera paka kati naŋŋamba osobola olonda obucupa bw'emisana ekiro n'ogenda n'okola ki namala emyezi gyalinga 7 nga seebaka nga nkomawo ku makya nga nakavamu gundi mu Crane Paperbacks eri kampuni nenzijja nenebakako oba kuva ku makya nga paka saawa 2 ez'okumakya nensituka nengenda mu bucupa bwange saawa 10 nenvaayo nenetegeka olwo nzireyo wa ngende ku mulimo nkole bwenti okumala emyezi 7 nga olunaku nebaka mu saawa 2 nga nina ekirooto kyange mpeze sente tulabe kye tunaakola oba nzigulirawo omukazi wange bizinesi oba kiki Katonda laba wajja ayamba akasente ne kawera emitwalo 8 nentuza mukazi wange mu nnyumba neŋŋamba tugenda akola tutya embeera naawe ogiraba biki bizinesi gy'olaba gye zisobola otandikawo obwongo ne bwesiba nze nenfuluma neŋŋenda nemugamba ekyo kirowoozo nkikulekedde gwe yiiyanga omukazi kozi nze simanyi bizinesi z'abaki tukozeemu mulimu ki nyaanya z'onaasuubula tukole omudaala onaasuubula ng'oyo otambuze nga munoonya omulimu gwe mba mukola mitwalo 8 iya nga tunoonya omulimu gwe tunaakola mu mitwalo 8 nga nze sigula abakozi neŋŋenda nembuzaako ku bakazi abakulu abatusingako munange ne wabaawo omukazi yagamba olaba ezo sente emitwalo 8 singa mubaddeko n'obusente waliwo nze muwala wange eyali wano twafunayo obukadde bwalinga 2 ne tugobako ebyo byogenda eyo ebweru mu ba Kadaama n'agenda n'akola kati embeera wano yeno yakyukamu era olaba yatuyambako munange nange neŋŋamba nno kiyinza osoboka naye nentula neŋŋambe kati akasente akalala kagenda vaawa olaba kano kabadde ka myezi nga 10 nga ndikwako akasente akalala kagenda vaawa nenzire ewaka nentuula nendowooza nenzijukira nga mu kyalo we nali nvaayo nalekayo obubuzi bwange bwali 2 nno ngenda okubira muzeeyi mu kyalo naŋŋamba obubuzi bwo bwazaala ne tubukwata ne tubufaanyisaamu ne bakuwaamu ente ekyo ate ne kimpa amaanyi kali naye ne musomeramu ne mugamba naye omanyi taata kye tugenda okukola nyamba otunde ente eyo ndinawo neno obusente bwe nafunye mbwongerezeeko kozi nali namuwayirako nali namunyumikizaako nti nyina waneeno nyina muwala ogw'embeera naye nafuna omuwala ng'abimanyi byonna gye twava naye nga amanye embeera si nnungi neŋŋamba tunda ente eyo nsindikire busente obwo nyongereze ne ku buno bwembadde nfunyeewo mutwala tugobe ku bino ebyogenda wabweru taata naye teyankola bubi n'atunda ente n'ampereza obusente obwo nengatta obusente ne kawera kakadde kamu n'emitwalo 8 wekawera akadde kamu n'emitwalo 8 kayina tutandika obigobako ng'oyo omukazi eyaŋŋambako yali nayiba waffe omukazi eyaŋŋambako nga yabitugoberako kozi nze nali sibimanyi kiwanvu nga yabigobako Katonda
omuwala era endaga muntu yali mu process Katonda yajja n'atuyamba maybe ne Katonda yakirimu n'atuyamba mu mwezi gumu ndaga muntu ye nekola ki nefuluma n'afuna ndaga muntu ye ne babigobako bino ne mufuna passport biki training center za training mu company bino ne mutekamu akasente byonna nga nange eri bwenkola wennyongera ku kasente biki byali biwanvuwanvu naye Katonda yayamba n'ebiggwa. Omwana amala n'agenda. Omuwala Katonda n'ayamba omukazi n'angamba buli kimu kyawedde omuwala yeetegeke wiiki ejja ali bagenda bakima bagende. Kozi waayitawo nga wiiki zaalinga oba 4 emabega wali eri nga twatandika bigobako ng'omuwala bamukimaka ne bamutwala n'abeera eyo simanyi oba bali basoma oba biki nga simuwuliza abajjako amasimu biki naye yamala n'akomawo. Ebya training byawe by'abakadaama. Ndowooza byebyo byaba training y'abakadaama n'akomawo ne tubeerawo ne tuguminkiza twali awo ng'omukazi bamukubira esimu nga bagamba wiiki ejja buli kimu kiyiseemu omuwala agenda akole. Wiiki we yaggwako olunaku ne lutuuka munnange omuwala n'akeera n'agenda n'akola ki ne bamutwala n'agenda n'akola. Kati nze nensigala wano eno jjukira mu kugenda ebintu ebisinga n'obuntu bwe nali nguzeeko mu nnyumba ne mbutunda njagala ssente oluteeke mu buli kimu agende nasigaza oba empale 2 mu nnyumba ne t-shirt zaalinga 2. Oyiriba omuwala agenda akole amala akuweereze ku ssente mube bulungi embeera etambula ekyukeko. Awo wonna nga ndi mu kuyiriba Katonda n'atuyamba omuwala n'agenda nensigala eno asina wadde nakasimu Katonda yanyamba waliwo omukwano gwange nga ayina simu nga kwempulizaganya n'omuki n'omuwala nempulizaganya omuwala nga tuli mu mirembe nga tweyagala omuwala bulunaku lwenjogera naye angamba weebale kunyamba biki ayinange kankole mu kiyumba eri atandise kyapa mu kiyumba ky'omuwala kati nange kankole akasente nsevinge tube ne kye tuweekolerawo nga ffe abantu nga nange ndi musanyufu. Wayitawo emyezi nga2 mukwano gwange mu kyalo nankubira n'angamba kati nnyo Samukendi wayagala omuwala oli agenda ayiri baakole sente lya sevinge nawe olwane n'okole watuukira okudda mubenga at least muyinawo ekiyinza otwambuza obulamu bwammwe ne laafu ne family bwe kigende mu maaso. Bwe kityo bwe kiri bwe kityo bwe kiri kozi nali mmanyi nti wanaakola eri nga nange eno nkola nange nali nja sigala nga nsevinga kozi nali ntandisero sevinga nga naye mukuuma sindika ezize tugatte tufune kye tukola ekigenda otambuza obulamu tubeere mu bulamu obweyagaza. Wayita akabanga myezi 2 mukwano gwange mu kyalo omu oli gwe baakubira esimu oba ojjukira gwe nakugamba omutawuni gwe yakubira esimu nga nsiina simu nankubira naye nangamba siina wadde siina pulaani yonna buli kimu kyayonooneka gye ndi nnyamba. Ne ŋŋamba ono yambererawo oko mu kyalo nemujjayo mu kyalo nemuleeta ntandika obeera mu kayumba kozi omuwala yali agenze akayumba nkabeera muzekka. Ne ŋŋamba nakyo kiyinza okunnyamba nti kikendeeza ku kosti ya lenti okitegeera kigenda ze mbadde ngenda okuwala ndi roodi 2.5 mba nzigattaguze ngendo sevinga akasente nakyo kiba kinnyamba. Omuwala n'aŋŋamba eno ngenda kumalayo emyaka 2 mu myaka 2 egyo nange nendaba kigenda kunnyamba nnyo agenda komawo nga akasente kaweze nga tulina kye tusobola otandikawo ekyamakulu. Munnange notandika obeera n'omuvubuka ono gwe nava naye mu kyalo bwempulizaganyani gundi wange mukazi wange jukira nali siina simu ate Katonda yayamba ye yajja nga ayina ki simu mukwano gwono so ng'okozesa simu ya mukwano gwono okuwuliziganya mukazi woli yagenda ku kyeri nga nkozesa simu yoyo okuwulizaganya mukazi wange. Katonda yanyamba nga mpezezaawo obusente ne ŋŋamba naye ntawanya nnyo ono mukwano gwange wakinange sifunayo ki kasimu nenfunayo akasimu kaali kayitero oba kaali ka mitwalo nga 8 kasita kaali kagendamu WhatsApp ne ŋŋamba aya katupambane netandika owizaganya ne mukyala wange emyezi ziwezaawo zitugenda mu myezi nga 4 nagenda okulaba nga wemusindikira message gwe tubadde tunyumya naye wemusindikira message nga ku ssaawa emu ey'okumakya agiddamu ku ssaawa nga 9 ogw'olweggulo ne ŋŋamba yi ate nga akulaga addamu ng'alaga munyiivu akooye nagamba simanyi bikoze bitya mbadde ndi mukola gwe tosobola kumalako lunaku nga towulizaganya towuliza muntu buli ssaawa oba oyagala mwogere biki nemugamba naye nga tobadde bwoti ki ekigenda mu maaso. Munembeera negenda bwetyo ng'ekyuka omuwala ng'akyuka kyatuka ekiseera newensindika message taziddamu. Omuwala n'akyukira ddala nga taziddamu nagenda okulaba nambulokinga buli wamu nambulokinga WhatsApp nambulokinga ne ŋŋamba koze ntya nembinyumizaamuko mukwano gwange ono gwe nali mbeera naye ne ŋŋamba omuwala sikyamutegeera ennaku zino gwe
ku simu alina message yakusindikirako maybe nti oba agamba nti nakola kino ekibi ekyamunyiiza n'agamba nange tayogera nange naye nampa amagezi nga mugambye buli kimu n'angamba omanyi oyo omuwala muleke mwesonyiwe kati ne ngamba lwaki mukwano gwange ayanguwa nnyo ogamba nti omuwala muto oba ekitegeera kozi omuwala nali mwagala byonna bye nkugambye bye nakoleyo byonna amazima okujja olekewo omuntu gw'oyuwiddewo omubiri bw'otyo ate ng'omwagala mu mutima muli ne kyamalamu nnyo amaanyi ne ngamba nedda kisobola kutta mukazi wange nga mwagala namala ebirongo oba nga 3 nga ndi mu maziga nkaaba nze gwolaba namalako ennaku 2 nga kyenywanywa amazzi nga n'emmere saagala ndaba misinga mukazi wange kugambye nga misinga mukazi wange ne ngamba ngenda akola ntya bannange nembeeraawo kati lumu mukwano gwange ono agenda mu kiyigo okunaaba alekaawo simu nga yali teri mu patana nga yeerabidde okugiteekamu maybe patana ng'eryawo nga teri muloko nenkwata ku simu ye ngenda okulaba bayogerera ddala ne mukazi wange ate nga bali mu serious relationship beekwana nga yatandika ne ku mukazi n'amugamba onoosimanyi biri bitya n'ateekawo story nga yankuba akasa simanyi ali eno n'abawala abalala ayingiza abawala mu nnyumba simanyi biki ne ngamba omuvubuka ate nga yankola kyono ngenda okukiira mu messages z'omuwala nga naye yamala n'agonda nga beekwanira ddala kati omuvubuka ennaku ezo yali andaga nti ayagala kuva wendi nagenda okulaba nga message z'omuwala yamusindika agamba agenda kusindikira sente ovaawo ofunewo opangisa nze nkusindikire nga sente tufune kye tukola ngenda okusoma message maybe the following day nga bagenda musindikira sente ekyama baali bagenda musindikira sente yali agenda musindikira emitwalo zaali 8 avaawo wendi agenda apangise naye ng'onandaga just yali atandise okundaga embeera etali nnungi nga ngamba simanyi biki njagala kufuba ano ngenda awantu awalala mukwano gwange gwe najja mu kyalo n'atandika okundaga embeera embi naye nagamba woba ng'olaba nga wano watandise oba okunyigiriza oba ofunyemu ku kasente ng'osobola naawe okubeera ewaawo sikiinaamu buzibu naye nga simanyi nti bino bya mukazi yasigula mukazi wange bwe yajja saamugamba nazaawo simu kozi kyankanga nnyo kyamalamu amaanyi nazaawo esimu era olunaku olwo seebaka bulungi nali mu nnyumba nga ndowooza ne ngamba kandabe ku makya munange olwakya omukazi n'akola nga bwe yagamba n'amusindikira emitwalo gyali 8 n'agenda n'ajjayo sente n'agenda kumulaba ng'aguze shoppinze ebintu agamba ngenda senguka ne mugamba naye kyazze kitya n'angamba nafunyawo obusente bwange simanyi biki kati nemba nga mmulisaamu era ku story ya mukazi wange nengamba naye mukazi wange nze yansulirira nnyo biki n'agamba naawe nakugamba weesonyiwa omuwala n'omuwala ayinza okuba takwagala nga yafunayo abantu abala wakitomuta nengamba ne bannange ngenda akola ntya nze netandika okwebuuza ku bantu waliwo ebiswaza naye nebuuza ne ku bantu abakulu ebiki n'ebintu byotasobola kunyumikiza muntu nengamba nkoze ntya bwe balinga ku simu bamatutugaba Kadaama manyo beere nga balina abalenzi eno netandika okuweereza obufaananyi obw'obuseegu bamyobeera ku simu ne beweereza bu video jamuyengo oyo ndakewo ndaga okutundaga ennyindo olwongeyo byonna mbirabye ku simu ya mukwano gwange babikoza nino ng'omuwala yava eno ng'omuwala mulungi ebyo tabikola nga wampisa nanagenda okulaba ate omuwala yatuuka eri ku kyeyo n'ayonoonekera ddala bw'ati omuwala nambulokinga buli kimu ne kikomaawo ne ngamba nkoze ntya waliwo byembuusemu obagamba we natuuka mu kibuga waliwo bye nafunako mikwano gyange emirala nga miyimbi biki we natuuka ekiseera n'enkyusa n'erinnya neeyita Samukenti oba ekitegeera nentandika okuyimbayimbawo obuyimba awo emabega naye tegeza wali muyimbi nga olina talent ey'okuyimba ne muno bwe yatuukira okukola ki okugenda ebweru ggwanga kuba nze era okwongera okufuna owankubidde akasimu wangambye oyimba n'olina story ey'okunyumya then n'okukebera nga ndaba TikTok oyinako waaka weebityo nava ku ssomero ng'era mbeera awo nenegetereza mu bintu by'owandiika music biki ne nga ndaba sibifiiringa nnyo we najja eno ku kibuga waliyo gwe nawandikirako akayimba n'akaagala nagamba nno noosobola okuyimba nga kindi munda nga maybe nga ndaba nsobola naye nga siyina busobozi bugendawa mu studio kati okuzaako emabega kati ninyo kyogamba Kadaama yakubba Kadaama bino ne bakaaba Sonko nyamba simanyi boyfriend wange mbadde mwereeza sente kati yambulokinza and so on because tubadde nga tukirabanga nnyo
ng'abaana abawala abali ku kyeyo nga bakaaba nti abavubuka bababba kyogamba gwe Kadaama ye yakubba. Amazima gali nti Kadaama yanziba ate egundi entuyo yonna bye nali ntobye byonna ate laba waabiwamu mukwano gwange byonna bye twali tukoleredde byonna. Kitegeeza Kadaama yegatta ne mukwano gwo gwe wajja mu kyalo ne bakubba ne banziba ne bandekaawo bwe bati omuvubuka n'agenda yapangisa walala n'agenda asimuwuliza naye nambulokinga omuwala ambulokinze nengezaako ofunako awo amanamba amalala nnoonye ku muwala naye nga kasitawulira nga yenze nga bulokingirawo tayagala kumanya. Kitegeeza enamba eri agikozesa osobola okugimpa nenda oba nsobola okwogerako naye enamba ngenda gikuwa oyogereko naye tomanya gweoyinza oba nekyomugamba kozi nkoze buli kimu nentuuka n'okumuyimbira ennyimba nga ndaba oba omutima gwe gunaagonda. Kayimba ako ke nawuliddeko ogamba nti weekuume banaye simanyi weekuume simanyi beera ku kyeyo bikyandiso on keeko. Keeko akayimba ke nagenda nakayimba nno si just wabadde wakawulira naye wakuba nti nakayimba dda kayisewo ebbanga. Kadaama ono bwe yagenda ku kyeyo gwe takuweerezangayoko ku ssente wadde because ogambye omuteekamu ssente zo watunda ente eyo ze wasevinga ng'oyagala agende mukole like bulamu butambule gwe teyakuweerezako ku ssente wadde ekikumi. Kabanga gundi Kadaama we yatuuka gundi ku kyeyo yayogera ne bakama be nga nange nemugamba wonna nsindikiranga ssente z'obuli mwezi maybe nyizo zikozesa gamba bakama bo babe nga bakuterekera akasente ako mu myezi buli wooweza emyezi 3 osindike ssente ezo. Wali eri we nakugambye twali twakamala myezi 2 nenfuna na mukwano gwange najja waneeno kati mukwano gwange awo yabiyingiriramu. Kitegeeza hata nabakuweereza ssente mu kuweza myezi atakuweereza ssente mukwano gwe n'ateekinga kati siina 10 wadde kye nafuna kuva eri mukazi wange. Kati ogamba waviiramu ente mwagitunda ey'omukyalo n'ovaamu atoddazanga ssente wadde ekikumi. Saafunayo wadde kintu kyonna wadde kyonna kati buli andabako buli awulira ku stole yange anseke aye neebuuza nze nakola ki bannange nze natunda ente yange gye nali nkoleredde nteeremu Kadaama ssente agenda ayiye mukazi wange naye n'atuuka eyo n'andyamu olukwe n'atandika okwegatta n'emikwano gyange nze nakola ki naawe tunuulira obulamu bwe ndimu omuntu eyalina gundi nga nsobola okukola nga nsuubirayo future mu bulamu etereere nakola ki gwe wotunuulira nakola ki okuntuusa wano. Oyinza muwa bigambo ky'omuwala oyo ddala already singa abangalabye program eno Kadaama? Amazima gali nti abasinga abavubuka ababeere ne Uganda be babba ba Kadaama ababeera ku kyeyo by this time round omuwala ye yanziba Kadaama ali ku kyeyo nga mmwe ba Kadaama we mubeereeyo n'owulira obusungu n'ogamba eyanziba ali eyo ewaka omuvubuka eyanziba maybe agwe mu mmotoka afe oba akole ki kozi waliwo n'abaana bempulira ba Kadaama be batireyo ku biyumba nga tebalina ne kye bakoze naye ne bamutta naye kati abantu nga ab'emitima emibi ate n'asigala ng'ayina nze ngamba sala gye musabira kozi nagezaako buli kimu nyimbye ennyimba nkoze biki buli kimu ngezezzaako nange kati sala gye musabira maybe oba butakomawo afunireyo ekizibu kyonna ayise mukwano gwanga naye amufiirwe tuviiremu awo naye aba at least takomawo maybe bino bye batulugunyeyo abawala naye bamukwate bamutulugunye oba afiireyo kozi nempulira saagaana kuwuliza ku muwala biki kozi ngezezzaako buli kimu n'omuwala nannangira obunaku buli kimu omuwala eyali omunaku nze gwe nataasa otuusa awo n'atandika okunangira nze obunaku eyatoba buli kimu n'ekimutuusa kalinange kyemusabira nga nze saala yange gyali naye atukeko mu mbeera nga ayite nakunze wano wendi kozi nze omuntu eyali agenda okubeera obulungi laba webandeka ne mukwano gwange kati mukwano gwange ennaku zino mbawulira simanya ali mu bana abakolagana n'ebyaki oba byaki oba bya kampuni byaki esente yafuna connection kati alina ku sente nze nali njagala okutuukiriza ebiroto yange yabigabira mukwano gwange oba ekitegere abantu tebayambika kati nze musabira saalambi sina kyensobola kumwagaliza kirungi. Abaana abawala abali eyo obulumi bw'obanga oliyo nga wali ogenze n'okuba ekyeyo sente zo ne ziriibwa obulumi bw'owulira oyinza obba nga obagana kyekimu nga saamukenti naye bwawulira omuvubuka ono eri ali muganzi we ne beegatta ne munywanyi we ne bamubba akasente n'atasigaza wadde olwataano obulamu bwayitamu embeera bwetyo bweri. So tubadde nga tukola emboozi ez'enjawulo nga lwa abawala simanyi Sonko kati maama wange sente yazirya muganda wange mumpeereza sente simanyi agamba aweerera abaana tebabaweerera and so on webityo naye kati nga bulaba embeera nga gweri ono ye yakwata n'ateeka sente mu Kadaama sente n'agenda
teyamuweereza kuwadde 10 atunze ebibi atunze ente alonze obucupa scrap and so on so embeera bwetyo bweri. Omuvubuka ono nze okumusporting omumanya bibadde bya music nalaba nga akayimba akatambula nga ndaba story mba ndi awo surprisingly nankubye essimu nanyinyonyola emboozi nagenda okulaba nga akayimba nali nkawulidde kola akayimba ako akali ka trending online bakadama mukakozeseza nnyo si ye muvubuka ono gwe bayita Sam Kent. So Sam Kent ozzaako kikati kubanga singa tusobodde okwogerako n'omwalo n'akuddiza ssente za at least emitwalo kale newo bakufuniddeyo obukadde nga 2 omuvaako like kiddala kyoyinza okuzaako kiyinza okuzza omutima gwo. Amazima kati nze mu gundi mwe natuuka ndi awo sibitegeera simanyi naye nnyimbi akayimba nenkateeka ku TikTok bakakoseseza sente anti oba nasasudde muntu nti oba nyina sente olaba obulamu bwenyina ne nabo kabasanga nga maybe nabo balina abantu baabwe ababalumya emitima ng'ejjo biki waliwo abagala abantu baabwe nga asobola omugamba nti beera eyo neekuumire bikikozi nali ngezaako okugamba omuwala nti abeere yaneekuumire ekitasobimbo labo basobola okudda naye kyagaana buli kimu ne kigaana. Kati awo wendi simanyi kyakuzaako simanyi oba mumpa ku magezi ki oba nkoze ntya nkozi ngezezaako n'okwebuuza ku bantu naye balaba story empanvu kino kinene sina kyakuzaako nkoze ntya bannange mu nnyambe. So ebiseera ebimu oba ebiseera ebisinga obungi olaba abantu ababeereyo nga muli abasawo b'emitima batera bayita ba counselors sometimes if there can be any counselor asobola okujja nazza embeera mu nteeko ngu counseling omuntu okulaba nti obulamu oba obwongo butambula bulungi oyinza okukikola. But if not that oluusi musanga abantu nga bakomentinze suicide avudde ku kizimbe n'agwa agudde woneso gye nalabako muganda we kakalamu gye yakola era olwo omuvubuka omu yatunda poloti n'ateeka muwala agenda akuba ekyero omuwala n'akyuka omuvubuka n'agenda ku street za Kampala n'ajjamu engoye era nga kigambibwa nti omwala oyo omuvubuka okujjamu engoye n'atambula ku street osanga kyalibadde kikakkanya omutima gwe mbwera kyakkanya omutima gwe then okusinga tobeera mu nnyumba afiire mu nnyumba oba atuke okwetuga oba okola ekintu ekibi ekifaanaganako ng'ekyo. So kyekitundu kyaffe kisoose nga tulina Sam Kent ono osanga munaaba mutuwadde ku magezi mukomentingeko wansi awo tujja bba tukomawo osanga omulundi ogwokubiri tumuleetera obubaka bwe munaaba mumuwadde obwa advice tulaba oba tunaabawo kinaaba kigenda mu maaso oyifuna nti wabaliwo kansala enasobola obba nga osobola otuukirira omuntu n'obeera nga ate okansolinga omuntu naye abantu abamu mweddeko eri ebintu ebimu kubanga abawala mugenda ne mu blocking abalenzi nga n'abalenzi nabo baba blocking ate n'ofuna omuntu omulala nejjukira nnyo omuntu akobeereddewo naye nankubadde bagamba gojja mu kyalo ate yagala okole ki ojje mu kyalo gwejjira mu kyalo yatwala famire ne mukazi we na ssente na buli kimu kyonna. So nze Sonko Muhammad olina kotulekerayo akagambo konna Sam Kent. Akagambo kembalekerayo kozinze obulamu badde bwononese buli kimu kati n'abadde awo ne ngamba obasuubi ndize mu music kozi nakozeeyo akayimba nenkateeka ku TikTok abantu ne bandaga nga baakayagadde biki akaweekuume akaba Kadaama ne bandaga nti baakagadde oba ekitegeera kati muli mu mutima ne ngamba oba bayinza okunsupportinga nzire mu music nga yayinza okunnyamba nzijeyo obulamu bwange neetereeze kati ndi awo sibitegeera singa nyinawe nsobola obagambira nenfuna ku bubaka bwabwe maybe ne bangamba kola bwekino bwekiti nsobola ogenda n'ekyo music waba yagenda okunyamba nzire mu music omuwala mwesonyiwe kozi omuwala ngezezaako buli kimu nga we nkugambye ngenda kuwaako naawe namba olabeko oba oyinza okola ki oyinza obeera n'ekyo yani erinnya lye omuwala bamuyita Fatima na musiraamu Musiraamu mwala bamuyita Fatima ina gy'oyinza okubeera ng'oli oba amanyi gwe bayita Fatima osobola okubanga olaba programu eno n'ontuukirira tulaba oba tuyinza okuzza embeera mu nteeko but if not that oyinza okutta omuntu nga togenderedde Katonda n'akusalira omusango. So byebyo kino kyaffe kisoose mu programu eno tubadde n'omuvubuka ono gwe bayita Sam Kent tubasanze eno gye bawangaalira nga bwolaba embeera bwetyo weeri. So tujja banga twongera okukomawo tulabe kye kinaba kikola ki kinaba kigenda mu maaso naye tujja kunoonya ku Fatima oyo twogereko oko naye tulabe mu kiyumba kyali ddala biki ddala biki lwaki wakola ekintu kifaanaganako nga kino kaali kassa kalimi oli keyakkuba ne bagamba nti onayingiza abantu mu nnyumba akola atya waliwo ensobi yonna balina kye bakola noyagala rivenginge bwotyo ddala kyali kiddala koze ne Angel Marina ku kamera nyongera okujjukiza Babeti's Touch and Beat Studio abasangibwe bulobawo ku nsonga y'okunyirira makeup w'omulembe kusayiringa nviri kupangisa gomasi ez'okumikolo okutimba ku mikolo weekwate Betty's enamba zola ku Swiss back ojja kubanga ate akwasaganya bulungi nnyo nyini ddala. Suplex Gym basangibwa bw'oyogerera ekirinnya ekkuba eryambuka ebukasa kalina gy'osooka okusanga ku mukono ogwa ddyo ng'oyambuka
buli kimu ekikozesebwa mu gym weekiri waggulu awo. Era mu mbeera y'emu twongera okujjukiza nti tukola airport pickups. Singa onabanga obuukinze gwava ku kyeyo oba oli Kadaama oba oli Kadaama oba omuntu omulala yenna tujja kukima ku kisaawe Entebbe tukuvuge bulungi nnyo paka ewaka wamwe ku mulyango ng'oli safe. Osobola okujja mu ku namba yange 0706794729 n'ogenda mu maaso okubanga ate obuukinga ng'obudde bukyali otuuka ku kisaawe nga wendi nga nkulinze. Nyagala bategeeza nti amafuta right now mu ggwanga erya Uganda geeyongezaamu kaakabeeyi. Tubadde tuganywera ku wakati w'14,800 ku 15,100. Right now gagenda mu nusu kakaaga. So bw'osanga ebisale by'obadde otambulira oba ne bakugamba nti Uganda Rwich eyongezaamu towakana genkubulya ge mazima kitegede bulungi nnyo. Iyo tubadde ku kisaawe Entebbe mutuko twagenze okukima ku kisaawe yatugambye tuka saawa 3. Oba flight byabadde bityambo oba ne bikyuka yatuse saawa 8. So buli kimu kyonna wane Uganda kisoboka era ebintu bikyukira ddala nnyo nyiri ddala. Mbakonyeko mwenna abantu bafa basubira okubanga mutulabira ewala. Nammwe n'abatulabira no ku butaka e Uganda. Tulinze komenti zammwe eri emboozi eno nga bw'ebadde etambula. Opya subscribe nga tubeere nga twengerayo mu maaso. Nkoze ne Angel Marina ku kamera gy'abantu komu mu kitundu kyaffe ekyokubiniza Sonko Muhammad. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 7 9 oba noti 7 8 29 52 155.